Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu deni exclusive kwoli omulungi agenda maaso n'okubeera nga ondaba era nga otugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo gy'osinzira okubeera nga otulaba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze ebyafaayo ebitabangawo mu bitundu bya Buyende Busoga region yagenze maaso n'okubeera nga mu butuufu akakasa nti bo ab'enkyukakyuka gye basibuka era enkyukakyuka mu Busoga baagirindirira dda wabula omutuufu ow'okwesiga gwe babadde Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. mu Busoga baagirindirira dda wabula omutuufu ow'okwesiga gwe babadde bonna batunuulidde nga gwe balinda nga gwe batannaba kubeera nga oba oliawo bafuna. Lwaki ebintu ng'ebyo bibaddewo? Nze nno naawe njagala okutegeeza nti mu speech gyeyogedde olunaku olwaleero erese nga banna Buyende bonna bawuniikiridde. Kakati ate abadde bansaba kubifa ku NRM bino nno bya buswavu nnyo nnyini ddala. Bibadde Luwero njagala genda maaso n'okubanga byonna mbikuwa. Olabe ate ye president wa Peasants Party omukyala amanyikiddwako obulungi ennyo Station Mayanja muyimbi nakinkwera ku mukolo gwa NRM gyatabuze. Ono nno uno batuuse omukwata mu bitundu eby'ensonyi byewuunyisa. Munyago ebyokugoba abagwira mu Uganda akiremeddeko wuna mu Sudaani yamusuubiza okumusaanyaawo. Nze Deni yakutuusaako byonna tuli ku BTN Media Beyond the newsroom omukutu semakutu. Awo wennyini njagala okubeera nga ate nkusaba n'obwombeefu bw'ekika video ekika ekyawaggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwaleka ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnoomu abe nga agifuna mu ngeri emu. Njagala okubeera nga nkusaba kwatana twegattako mu butongole muganda wange nkusaba otwegatteko ate tufune obeere nga ofuna notification bw'oba nga subscribinga kone mukadde okajje mu personalize okasemu all ofune notification ku mboozi zonna enyovu ze tukuteerayo. Kakati nno bannakibiina kya National Unity Platform babukeereza nkokola okwolekera ebitundu by'e Buyende mu Busoga region Kyagulanyi Ssentamu principal wa NUP okubeera nga akola kakuyege ow'okukunga bannayuganda oba bannabuyende okubeera nga bamwegattako. Abantu nno bajjidde ddala bangi abawererako ddala emitwalo n'emitwalo gy'abantu be bakuŋŋaanye okuwuliriza obubaka buno. Era kino kibadde tekibangawo revolutionarist mu bitundu eby'Obusoga okukuŋŋaanya namungi w'omuntu ali okwenkanakoko bw'ati. Nga vidiyo eyo bw'ogiraba ebyo byonna bwe bigenze maaso n'okubeera nga bibaawo wabula nzikiriza nkuwe ne kweno obirabe. Oyo ye Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubeera nga amatiza bannayuganda okubalaga nti ekituufu kiri nti abantu b'e Busoga bo baasalawo dda ne bagamba enkyukakyuka bwe kuba kutandika etandikire ku ffe. Era nno munnange ekyo nno kiba kyeyolese lwatu okusinziira ku nnamba y'abantu n'obungi bwabwe nga bwe bazze. Baganda bange ebyembi bisekerwa vidiyo eyo nga bw'ogiraba ya Kasalini kusaasira era ebigambo ebyo byonna bwe bityo bwe bigenze mu maaso n'okuba nga bitambula. Naye tunuulira presidential candidate ng'ali ku mulimu gwe akakkalabya oluuyi olweyo. Bino nno binneewuunyisizza okulaba ng'omukyala Kasarini ng'okulaba omukyala Station Mayanja by the way babadde ne Kasarini kusaasira ku stage kubikolwa ng'ebyo ne twebuuza president wa Peasants Party ng'atufugamukko speed okusukkulumako ne ku balala. Kyokka nno gubadde gukyali gutyo ne Bebekulu n'abikola labayo. Oba tuli ku kiwano simayina kumanya.
Just imagine Zuwena ali waka omwami yagenze okunoonya ssente oba oli awo nga ka video kolaba omwami waali mu nkwata w'oyagala nga bali ku munne wa kasuku gwatera okuyita semanengene gwe bali mu kubeera nga banyiga. Anyway, ebigambo ng'ebyo sitera kwagala bikozesa most especially ku platform eno ennungi ennyo gye mukyasingidde ddala okuba nga muwa ekitiibwa n'okwagala. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bubaka bwe bw'abadde mu bitundu by'e Buyende asoose kwebaza ba artist olw'okuvaayo okubeera nga beegatta ku revolution okuba nga bakyusa eggwanga lino okulifuula eggwanga eryegombesa. Wuliriza Fikfa Make y'omu ku abo Kyagulanyi baasiimye. Yagala nsooke okwebaza ba artist abatali just bakulembeze nga Mathias Walukaga ne ba artist nga Fikfa Make ba artist nga Buganda ffe Big Eye mukulembeze teyafunye kadi naye ali wano kitegeze kiri ku mutima gwe Uganda. Yagala bebaza baganda bange bano abayimbi bemulaba tewali abawadde sente n'emu tewali abawadde muceere batekamu sente zaabwe bavuga emmotoka zaabwe ne zikaddiwa bavuga ne bajja eno kubanga baagala okuteeka etofaali ku Uganda empya mwebakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Omanyini abaganda bagamba nti etasiima ebulwagiwa bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asiimye ba artist abavuddeyo okubeera nga bayimirira wamu naye mu lugendo luno olwa revolution oba olw'enkyukakyuka era yeebazizza abayimbi bano. Olunaku olwajjo Pius Palaso ba Pius Mayanja omusiime wa Beene yabaddewo okubeera nga naye y'omu ku abo abavugiriza abawagizi ba NUP n'obubaka bwe twabuwulidde. Then omusajja mukulu Fikfa Make kye kimu ky'akoze olunaku olwaleero. Then Kabako, Big Eye, Sir Mathias Mulumba Walukaga bonna babaddewo okubeera nga bakola ekyo ekisoboka ate munnange okuba nga babugiriza abawagizi ba NUP n'okuspreadinga enjiri ey'enkyukakyuka. Kyagulanyi abasiimye mu ebyo bw'abadde mu bitundu bye yabategeezezza nti nga bwe tuwayanjudde manifesto yaffe nti ate ebyentambula tujja bisoosowaza nnyo n'agamba tulina obusobozi obugenda maaso n'okukola enguudo zino zonna mu ggwanga mu myaka 3 gyokka bwe giti bibadde bitya bwe biti. Tusobola kukola enguudo za Uganda ziri kilomita 360 tusobola zikola mu myaka 3. Bino byenjogerako si biroota bino bya ddala era bigenda kubeerawo. Bambeera n'omukulembeze nga bawa ekitiibwa musobola okubeera nga abaana basomera bwerere ate nga basoma bulungi. Lwaki bagambyeko mu manifesto nti abaana tebagenda koma kusomera bwerere naye bagenda kuba balina ekyokulya ku ssomero. Gavumenti sente ezo singa esalawo obutaziteeka mu ba RDC na ba RCC neziteeka mu basomesa baffe. Buli musomesa agenda kusasulwa bulungi okuva kuwa primary paka kuwa secondary oba asomesa sciences oba asomesa arts. Kino kigenda kubeerawo si byakuloota. Twabagambe okuba ku buli LC kilomita 5 walina okubeerawo health center 3. Okuba ku buli LC walina okubeerawo health center 3 ate ng'erimu eddwaliro. Ekyo mugenda kirabako kuba sente zo bwe ziri. Mu abantu b'eno naddala abantu b'e Buyende wano baazuulawo uranium wano baazuulawo uranium. Etegeeza ekyo kirina okukyusa embeera ya wano mu mangu ddala naye kubanga abatufuga batubba bubbi ebyo baagala mbirowoozaako tebaagala nakwagala mumanye nti wano waliwo obugagga. Kati mbabulidde wano waliwo obugagga naye mugenda bukozesa mutya nga muleese omukulembeze ayagala ensi ye, omukulembeze ayagala okutereeza ensi ye, omukulembeze alina connection n'abantu. Olwo si mulala ye mwana wammwe Ngobi. Nti oyo si mulala ye mwana wammwe Ngobi. Mu seconds 45 Robert Kyagulanyi Ssentamu asamarayizinze manifesto ye. Abagambye abantu b'e Buyende nti wano we muli bazuulawo eggwanga lyattu Uganda lyazuulawo nti wano waliwo ekyobugagga.
ekyobugagga millennium wali awo era bye bimu ku ebyo bisobola okuba nga bikyusa gw'obadde okimanyi over 12 emutanis eza gold ze tutunda paya nawe weebuuza gold ng'abeemubende wano mu mbaali baasigala baavu okufa obufi bamufuniramu wa nga naye ekikuba ekigenda mu gold ekikwata wano eno okukirira kasambya jangu ekikubo kya ttaka kasitova ku lw'emubende the same thing bukuya wonna awo ne bw'oba ogambye kuva ekibuga oluva ku main Hoima road olukwata Mityana road paka lugguka ku lw'emubende kikubo kya ttaka. Just imagine ewava ne gold bannayuganda tebamugabanyeemu tebamufunyeemu amafuta gali e Hoima naye obwavu bukunkuuma abaana b'e Hoima okufaako obufi bonna baddukayo bali Kampala. Osanga abaana abanyolonga mu butuufu nabo babuyaananga ffe abali eno. Kyagulanyi byagamba nti ebyo tugenda bimalawo tugenda kwata obugagga bw'eggwanga bwe tulina tubukamulemu ako kasobole okuba nga kazimba ensi yaffe so si kukkusa embuto zaabo bantu basse kinoomu. Ebyo nno bigambo bya Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine abyogedde ddi lubadde lunaku lwa leero. Kaakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeno Mugisha Muntu aliko ebigambo byayogedde biwulirize wano. Abagambye muzimbe eggaali. Eggaali kintu kikulu. Kaddemu Katonda atwele nekisa fe abalance for national transformation tetukuwanganako n'ekibiina kino ekya opposition tekuli kyetwali tuvumye smart era kitiisaamu abamanyi amaanyi agalimu ekyo tusonga nabo abamawulire abagezaako okuleeta wakati waffe n'ennugu tekisoboka tewasobola okubaawo entalo tekisoboka. Kumanyi lwaki tekisoboka? Ku nsi kuno tekuwangako olutalo. Jeno Mugisha Muntu agamba nti muzimbe eggaali era n'agamba nti ye ng'aba anti tebaliwo okulwana ntalo zonna yadde okubagana n'ekibiina kyonna ekya opposition oba ekivuganya era ekirwaniriro twala obukulembeze buno wabula bonna goola eryemu kubanga bafuna obukulembeze era olumala okufuna obukulembeze awo nno tulyoke tulabe ku Uganda eyeeyagaza era eyeesiimisa. Ndowooza owulidde ebigambo by'omuntu alimu ensa y'obukulembeze hati wuliriza munyagwa. Uganda ebagobyeyo bakomewo wano ffe buli mugwira ali wano buli mugwira azungira wano buli mugwira azungira wano nedda waliwo omusomaali gwe nalabye ku mukutu gwa TikTok nga ntiisatiisa mbonga abasomaali bagenda kunzita lwakimbaga nti bagenda kuva wano njagala okulabula omusomaali oyo njagala okusinzira wano ndabula omusomaali oyo nti waba omugezi asale mangu boda za Uganda afulume tosobola kutiisatiisa president teriyo kyogenda mukola munyago okujjako kanga n'okulimba abantu. Ye lwaki abakwata video zammwe tebatambuzaako tulaga ku audience gye mulina engalo tuwulirayo bbiri. Ekizibu kya Uganda si bagwira abagirimu. Ekizibu kya Uganda ku bantu abagwirwa bebo gavumenti bewa tax holiday kyokka n'ebinika bannansi emisolo egya waggulu ennyo nga munnansi atandika akabizinesi akatini tasobola kubeera nga aweebwa tax holiday oba kusonyiyibwa misolo kyokka nga baba bagwira be bayita ba investor ne babakwatira ne ssente ne bazibawa ate ne twewula ssente tuziwe investor asobole okubeera nga ainvestinga amala atwala ewaabwe ku bbanja lye twayewolerako. Ebyo by'ebizibu bya Uganda. Singa kyobadde oyogerako then twandikuwadde emikono gyaffe ne tukusapootinga ne tugamba munyagwa ayogedde ensonga, but for that case nedda kuba naawe nange naffe tulina bagwira mu nsi emu oba endala. Embeera esobola okugaanamu n'obaako ewantu woogenda oba mugwira. Kakati eyo si ensonga. Ensonga kwe kufuula eggwanga eddungi eryegombesa na buli muntu okubaamu
oba okujjamu naye bannansi bafunye batya emirembe. Ekyo kikulu nnyo era ebimu ku ebyo by'oyinza okuvunaana abaggwira kwe kulaba omuntu eyandibadde nga investor ng'akola obulimu bw'omuntu wa wansi bwe yandikoze. Kuba bw'oyitako mu kisenyi abaana abasumaali balina obudaala ye n'obwa capati tebuliyo obwabwe gye buli nabulaba wali eri mu kisenyi abaana bali wali ogamba kati amayumba gonna og'okupangisa bagalinyisiza n'ebbeeyi andi basasulira mu $, otandikira ku $100 okupangisa ennyumba mu bitundu nga mu kisenyi namasuba ndejje ebitundu ebiriraanye awo byonna amayumba gawo gabbeeyirwa abasumaali n'abantu abalala bwe batyo. But that's not the case. The case is the policy. Babeerawo batya bayita mateeka ki? Era Uganda ng'eggwanga egabanamu etya abo abantu ennamba ennene esinga UN yebaleeta kuno naye ebaleeta etya? Juzi baleeta baali baki mbeerabidde nga tuwali wano mu covid baali baani bafagani baali baani mubanzijukize be baayiwa ani yamanyako kukuzibwayo kwabwe. But Uganda yali erina engeri gy'ekifunamu reason being nti UN yali ebaleeta bano abantu UN ebalabirira ebawa ssente. Nze nali nsoma n'omwana Omusudaani by then yali buli mwezi yafunanga $5 yafunanga $5 buli mwezi ye miliyoni roughly miliyoni ng'emu mu emitwalo I think 7 around there ku millions 2 kandabemuko wano 3 times 5 miliyoni emu emitwalo 85 ku million by then zali teziwera zalinga mu 7 buli mwezi ye ng'omwana akati golooza omusolo bajjangako gwenkana gutya okutuuka ezo. You never know zayinza oba zalinga zijjanga na 100 nti Uganda ina engeri gye yali ekikola ki ekifunamu ebyo bwe tuba tubitadde anti ku mabbali kati njagala owulirize ebigambo bino wulira bulungi bya Ssaabakunzi wa Nuupu. Bwe tumaliriza okukola ki ne tukakuuma ne baagala okukakwatako kazanyirako awo obunyiivu tulina obutuusa ku ntikko tugambe nti nno temulina gye mukatwala tukalwanirire ate okulwana okwo mukalwanirira buli omu atandikira waakola ki waali Sebukanyama ebuyende si kwetaaga Kampala njogye Kampala gyogenda okulwanirira oba nti ogende wa Honorable Mwiro Ejjinja ow'ebuyende tukuumaka kafe wano nga tugamba nti nga bwe kivudde wano tukyagala kirangirirwe. Eyo ye message ya Ssaabakunzi wa Nuupu Buwembo Habib. Munzikirize mbatere wano mbagalize bye munjagaliza. Ndowooza ngezezaako wrapping up buli omu gy'ayitidde. Abalala be mu mmanja bakasiba nte abo bosi jja babawa. Kuba ne gye yakoze emityana yabaddeko abantu wamu n'ekitundu. Saawulidde manifesto bikulu bigirimu. Manifesto ya Munyagwa yagoba bagwira bazza waabwe. Kusumulula Besigye mu mwezi ogusooka. Byebyo ebyabaddemu manifesto ya page 2. Kati mu bintu bwe bityo bane mundekeemu. Msobodde obba waako kyemba wadde tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze tugenda obanga tuleeta olunaku lujja balwanca. I think I wish you all the best. We meet in another story. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.